Kale bannaffe nyongera okubaaniriza nze Ssanyu Robina Mweruka ndine mmebo mulungi. Tutandise n'olukiiko lw'ekyalo olutudde ne lusalawo ababadde bazunza engambo bakubwe kibooko nti kuba babadde ebikolwa bye bakola biyinza okuleetera ekyalo obuzibu. Bino byonna bibadde mu district. They are going to continue with the poko. And this is the lesson to every woman in Katerema. Bano olukiiko lw'ekyalo okusalawo okubonerezebwa kiddiridde munnaabwe Anyango Evelyn okuddukira mu ofiisi y'ekitundu emutaase ku bakyala bano ng'eno. Aba LC bakamutemye nti tebakyalina buyinza kukola ku nsonga ze kwe kuddukira ewa kansala atwala omuluka gwe Katerema mu ggombolola ya Osiya. Nyawere Rose Opendi era ng'ono yatuuzizza olukiiko luno olusazeewo bano buli omu akubwe kibooko 12. Wazeewo enkalu omu ku booluganda lw'omu ku bakyala bano. Othoere ambulansi bw'asabye bamukkirize asasulireko omwensimbi bamusonyiwe okumukuba embooko nga kino kitabudde ababaddewo. Bonna babakubye olugambo obutwa lutabula wabanga bonna baayogedde ku bantu bwe bakubako omu bali bagenda kuyiga batya bamugamba nti oli atodde ssente oli tatodde lwaki temutugambe tusondera oli mugumu kitundu gugula amaka g'omuntu n'agatabudde. Omu ku bawala b'omusajja bano gwe babadde balumiriza okupepeya ne Anyango buli bbalwa atabaawo akukulumidde abakyala bano olw'okwagala okuswaza kitaabwe so nga ye omusajja akuliridde. Kiswaza nnyo ate ffe abamu tufumbiddwa na kumpi n'amaka gaffe. Kati n'otunulira omukazi gwe bagamba taata wange ayagala omwana muto bambi. Kati bano abakazi balina ebigambo byabwe n'engambo bazunza wali ate bennyini baagala abasajja banne. Ssentebe wa Pobera LC1 David Nyamwaya Okongo embeera eno aginnyonnyola bw'ati. Olugambo pokopoko mbi nnyo yenoona amaka g'abantu ate kubira abantu balekerawo okukola empokopoko.